okuba omukka ogubalagala mu bantu, emiggo, amasasi n'okusindikiriza abantu naddala mu nkuŋŋaana za munnaNUP Robert Kyagulanyi Ssentamu byafuuka baana baliwo naddala mu bitundu gya Zayita ate bwe gwatuuka mu bitundu bya Buganda ne gujabagira. Bangi ku bawagizi ba Kyagulanyi banyiga biwondo nga mutwalire ne basaalumanya nga mu bitundu ebimu batuuka n'okulugulamu obulamu byonna nga bibatuusibwako abakuumaddembe. Bw'abadde abubaka ba Ssekukkulu obw'olukiiko lw'abeepisikoopi ssentebe waalwo omusumba Joseph Anthony Ziwa yeewunyizza engeri embeera eno gye yatabukamu kubanga kampeyini zatandikira mu mirembe. Tulina enyiike ennaku nti wadde ku ntandikwa ya kampeyini z'okulonda z'okunoonya obululu zaali zitandise bulungi mu ddembe, naye mu nnaku ezigenze ziddirira n'okutuusa kaakano ate tulaba obutabanguko, okulwanagana n'okuyisa obubi bannansi. Agamba n'okutangira abamu ku beesimbyewo okusisinkana abantu n'ekyongera obusungu eri bannayuganda ekibongera n'okukyawa abakuumaddembe. Mu biseera ebitali bimu okuziyiza abalala abanoonya okulondebwa abanoonya akalulu. Kino ne kireetawo embeera etali nnungi gye tulaba okugeza ereeta obukyayi mu bannayuganda. Bakendeeza okwesiga kwabwe amagye oba ebitongole ebituyita ebikuumaddembe. Ekisinga okukwasa ennaku kwe kuba nti bino bikolebwa abantu atabandikuumye emirembe bannayuganda gye bandiddukidde. Bannamagye oba abakuumaddembe beewalire ddala obutabanguko oba okulumya okukola ebikolwa ebirumya bannayuganda oluusi ebituusa okutta abalonzi. Ebikolwa eby'engeri eyo biterebula nnyo era bimenyaamenya demokrasiya gwe tuluubirira gwe tukolerera. Agamba ntwalo ne kyekubiira ayolesebwa mu kalulu kano naddala mu kukwasa amateeka. Naddala bwe tulaba nga okulumbagana eri abo abali mu ludda oluvuganya, bwe tulaba bannabyabufuzi abamu n'abali mu byambalo eby'amagye engeri gye bayisaamu abantu bano. Abantu bano abamu bayisiddwa bubi, balumiziddwa, ate ekyennaku waliwo n'abattiddwa. Kyokka newankubadde guli gutyo onasaba abantu okugenda okulonda abakulembeze baabwe baagala kyokka n'abasaba okugoberera amateeka n'okwewala okulya enguzi. Mwewale okukola ebikolwa eby'obukambwe eby'ettemu. Abalonzi mwewale okulya enguzi. Abalonzi muwulirize ababasaba obululu naye nga okusalawo kuleme kwesigama ku kugulirirwa oba okulya enguzi. Okukakanya emitima gy'abannayuganda onasaba akakiiko k'ebyokulonda okwetengerera nga kakola emirimu gyako wamu n'abakuumaddembe okukola ogwabwe mu mirembe. Electoral Commission okulaga nti ddala be bakutte ekintu kino kiri mu mikono gyabwe era nga bakikola bulungi. Tukubiriza abakuumaddembe bakole ekyo ekibasuubiddwamu okukuuma bannayuganda n'okukuuma obulungi ebintu byabwe. Bishop Ziwa asabye abantu okuddukira bannaabwe abateesobola mu nnaku zino enkulu. Nawala Yesu atuwe ekyokulabirako olugero lw'Omusamaliya omulungi, byonna ng'atulaga omuntu okuyamba munne abagudde mu buzibu. Mu kiseera kino buli akkiriza mu Kristo alinze lunaku lwa nkya okujaguza amazaalibwa ge. Tubaagaliza amazaalibwa amalungi n'omwaka omujja 2026 ogw'emirembe ogw'essanyu. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.